Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloge abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyeri kuyita, eggulu liina kyeri kumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaniranga amatugo n'omutima gwo. kubanga lusikubenga sinoga. Bameka mu bulamu bwo ng'olina ensonga ekusiimisa Katonda. Ogirina? Kanda b'omukono. Bameka mu bulamu bwo ng'olinayo ensonga ekusiimisa Katonda. Towanika bw'oba togirina.
mukono guleke gwe kasozi ndi omukebeddemu omwaziza talina kye yali akoledde tomuwoleza tomuyamba tolirooya we teeka omukono wansi gwe kasita wenoonya ne weeyaza bwe kyobawo nga talina kye yali akoze tolina kyomujjukirako teeka omukono wansi naye gwe agamba wekka Mukama nyina kyenkujjukirako taata mukono waggulu twali eddakiika emu ng'okimwebaliza kyojjukira kye yali akoze kyojjukira kye yali akoze twali eddakiika emu ng'omwebaza twala eddakiika ng'omwebaza kyojjukira kye yali akoze kyojjukira kye yali akoze oba kimu oba bibiri oba bisatu byogere kasi tojjukira kye yakola oba obulwadde bwe yakutaasa oba akisidenti gye yakuwonya kyojjukira kye yakola kyoba weebaza kyomujjukirako taata bawulira abaana bo taata bawulira abantu bo taata omunazaalesi bawulire taata bawulira abakwebaza abamu abawonya ndwadde taata bawulire Mukama abakwebaza abamu babawonya siriimu waliwo bawonya okufa waliwo bawonya akisidenti waliwo bawonya lubaale w'ekika waliwo Mukama wange taata bewataasa mu ngeri ez'enjawulo waliwo bawonya amasasi waliwo bawonya endwadde enzibu waliwo bawonya agabbi waliwo bawonya Mukama wange taata ensonga ez'enjawulo ze bawonya Mukama ziwulire zezoogerwa kaakati ziwulire zifuukise zabbuli zaabwe ebyo bifuuse zabbuli zaabwe Mukama zabbuli ez'okwebaza zabbuli ez'okutendereza zabbuli ez'okugulumiza wulira Mukama bawulira abaana bo nga bakwebaza bawulire kyemmanyi ng'okwebazako kunyumira kyemmanyi ng'okwebazako kujja mu ggulu n'ojja wansi okwebazako kujja mu ggulu gy'obadde n'okka wansi owulire bwe bakusiima owulire bakwebaza bawulira batakwerabidde bawulira baterabidde buwanguzi bwo abaterabidde byamagero byo abaterabidde Mukama wange byewuunyo byo abaterabidde bye wakola abaterabidde Mukama obuwanguzi bwabawa abatakwerabidde Mukama embaga ziwabakolera abaana wabazaaza amayumba ge baazimba emirimu gye bakola waliwo ayazimba ennyumba n'agimala taata nkwebaza bameka bazizimba ne batazimala waliwo Mukama gwe waguzisa emmotoka bameka batazifunanga wolira Mukama waliwo ayakola interview n'agiyita bameka baziyita ne bagwa bali Mukama wange taata waliwo Mukama wange taata nannyini kulabinsa wulira abaana bo bawulire nga bakwebaza bawulire nga bakusiima bawulire nga bakutendereza bawulire nga bagulumiza bawulire nga bakusamu ekitiibwa abamu bali ku rediyo abalala bali ku TV gye bali mu mayumba gaabwe naye ngera bakwebaza waliwo lwakwebaza olw'abaana be yazaala gwate buli abazaala abakuza gwate buli abazaala abakula gwate buli abazaala abalina naye laba ono labulira oyo Mukama akwebaza olw'abaana be wamuzaazisa bonna okubanga bakyali ku nsi kituufu bayinza okubanga tebanafuna school fees naye kasitera we bali Mukama taata balina ate oba ali abatabalina wulira abaana bo nga bakwebaza amafuta g'ekitalo gabutikire abantu bano amafuta g'ekitalo gabwatukire ku bantu bano amafuta g'ekitalo gababwatukireko nga bali wakati mu kwebaza tusonyiwe Mukama okwemulugunya ng'obwemulugunya tusonyiwe taata okwemulugunya ng'obwemulugunya tusonyiwe okukyawa ng'obukyayi okwogera ng'obubi tusonyiwe Mukama tusonyiwe ssebo tusonyiwe taata tusonyiwe ssebo tuyingira mu kwebaza webale taata olw'obulamu bw'otuwadde webale Mukama taata olw'emitima gye tulina emiramu gwate bameka abalina emitima egiriko ebituli bameka balina emitima emirwadde webale Mukama olw'ensigo ze tulinanga namu bameka balina ensigo nga zaalwala webale taata olira Mukama bulira akwebaza olw'enseke gwate bameka abalwala enseke buliro yakwebaza bulira abakwebaza olw'emibiri gye balina omusaayi gwe balina amagezi ge balina ezzadde lye balina emirimu gye balina bawulire bakwebaza haleluya mwenambulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era neyebaza Mukama baleese abangi ennyo bwe muti yeebala oyo Katonda oyo ayakuwadde ekisa gwe ayabeeranga mu malwa ayabeeranga mu Waragi ayabeeranga mu Kwete ayabeeranga mu Disiko naye Mukama yeebazibwe kati oli mu nnyumba ya Mukama essaawe
Mukama ng'oyina ekisa. Mugambeko ndi Mukama ng'oyina ekisa. Abamu essaawa eno wabanga omaze okugangayira ng'onywedde ne gy'oli nga tomanyiiyo. Bw'obanga togudde mu mwala wabanga osuze wa Brown agutunda mu ntebe zaawo n'obusende obusigadde bwonna Brown n'abusika mu nsawo n'abubba beereddene genda okukera ku makyalo ga naye sente zange zaabaddewo naga wazinywedde n'ozimalawo totutawaanya. Mukama nga yakujja wala gundi gwe. Essaawa eno wali baayabanga mu ssabo nga beggalidde bali mu kubuutula mbuutikizi mbuutu. Essaawa eyo yonna eyibagola baakulinaanya oyo. Gw'omutenda kuddugala mimwa gyali middugavu okusinga awo. Yesu yagenza agirongoosa. Oyo gw'olaba oyo yafuuwa emmindi n'emmindi n'egamba nti onfuuye. Naye maama Yesu alina amaanyi. Yeebale Yesu ayakujjayo mwana wange. N'akujja mu kufuuwa emmindi essaawa eno wabanga wagitandiseeko dda. Kati ofuuwa Yesu, fuuwa. Fuuwa Yesu munnange. Kati oyo akutenda kuddugala mimwa tamanyi nti ate gyali middugavu okusinga awo. Singa yagirabako liwo wajjira wa Yesu ate yalibadde yeebaza bwebaza Yesu naga ndi owaayi. Yesu akozeemu omulimu ate tannaba akyagukola mu linnya erya Yesu. Abamu tebakutegeera butegeezi. Addaawo akagira mu bwoti Katonda akutenda okuwunya enkwawa. Tamanyi ndi zaawunyanga n'okusinga awo. Yesu yazirongoosezza. Bira engalo mu Nazaaleesi. Mugambo yakulira ndi ggwe onvangako tewandaba. Mugaye ndi nvaako tewandaba ggwe. Yesu yanzijja wala. Abalina engalo bannange muzimukubire zinoge. Omwana yebamuyitaane yayimba akayimba kalimu tewandaba. Joseph Segawa yakayimba tewandaba. Gwe abamu twava wala bulala. Omusajja Yesu yatuyambye. Ate tetunatuuka gye tugenda. Tuli mu lugendo tutambula. Era yatutandika kajja tumaliriza. Kubanga kyawandiikibwa nti yatandika omulimu omulungi mu ffe. N'ogumaliriza ajja kukola atya? Ajja gumaliriza. Kama ebazibwe. Era nze mbeewunyamu ababuusabuusa Mukama. Omanyi Sitaani yasiri wala bulala. Agenda n'akuleetera okubuusabuusabuusa Mukama ku kantu ate akatono ennyo nga mazima ddala. Wali obuuse ku binene. Wali owonyeeko ebintu ebinene. Bameka bali wano nga wali owanguddeyo ekinene. Olina kyojjukira Mukama kye yakuwangusa nga kyali kinene. Obwerabize bwe butuleetera oluusi okwerabira ebinene Katonda bye yatuwa. Kama ebazi. Era olwaleero bwe njagala okwogerako obwerabize obukwerabiza Katonda bye yali akuwonyeza mazima nga wabuuka ekiswa nenga kati ate oli mu kudduka enkulukuku. Simanyi owulira? Watta omusota. Musota wagutta nenga kati oli mu kudduka nsiriŋŋanyi. Omuntu ayata ku musota n'odduka ate nsiriŋŋanyi. Gamba akune nti bwerabize. Setaani ye kyakola bw'aba anakubba akwerabiza byamagero bya Katonda. Akwerabiza entale ennene ze wali owangudde. Kati ono wuno omusajja yali agenda kufa siriimu.
Soko gye wano. Ono. Simanyi olaba awewula olubuto. Ono. Wawulira ku bujulizi bwe? Ono sirimu yali amutwala. Myaka 5. Vako ono sirimu wamwe gumuteebereza obuteebereza. Ono yali amulina. Akutula byenda buli yagenda nga bwati eri emmanju nga leeta akazindala abyogere sijja bikwogerera. Goba wakutuula. Mukama Yesu yabazibwe. Amina. Bampita student pastor Mulisa Emmanuel. Mpulira. Nga ndi muweereza mu kifo kino era nga nze nkulira security ya wano. Mpulira. Katonda munene era mukulu. Waliwo omusawo atera okutuula awo bamuyita Kone muwala wa Sematimba. Wadda mali Sematimba. Oyo yeyanzijanjabanga. Omanyi abantu bano tebakkiriza, abantu tebatera kukkiriza. Naye waliwo omusawo atuula awo yeyanzijanjabanga. Yasooka n'ajjanjaba TB emirundi egyo. Mpulira. Bw'amala TB ne ngenda mu Bomani House wali ne banzijako omusaayi ne baŋŋamba oli positive. Kakati ekisubi obangako positive mu bwongo naye mu musaayi. Mu musaayi. Bawedde. Kati eno kisubi gye baali banzijanjabira ne banteeka ku special diet. Special diet y'emmere gye bawa abalwadde ba siriimu babawa ku mata, mukyere basobole okulya obulungi. Taso yagigabanga. Taso yabiga. Kakati batandika ekitabo bibiina kya Taso Entebbe eyo ne baŋŋamba kisooka ogere mu kyetaso ate kyo kigaba kyo kirabirira mu ngeri ey'enjawulo. Ne ŋŋende mu Taso, abataso ne bagamba nti nedda tumala kufuna bukakafu ekibiina ekyakuggyako omusaayi bakiyita information center ku Bomani House awo ebyuma byabwe tetubikakasa bulungi naye bye twesiga obulungi biri mu virus research Entebbe. Mala gendayo bamala okuggyako omusaayi gukomyewo awo tulyoke tukuwandiike mu fayiro zaffe. Ne ŋŋenda Entebbe ne banzijjako omusaayi mu virus research results ne zivaayo nga ndi positive. Ne banzigulirawo fayiro 572. Ye yali fayiro yo. Yali fayiro yange. Mu Taso. 572 giwandiike. Ne bampa omukyala eyali kansala mu kibiina kya Taso bamuyita Rosemary Akyani. Mukyala musumba ali mu Kitawolo era bw'oyagala okumulaba ye yagamba nti bwe naabeeranga wonna nga mpa obujulizi ye waali okubeera omujulizi wange kubanga yali akuma fayiro yange ate nga yandabirira yampa amagezi. Bassebo ne bannyabo Katonda gwe mulaba ono gwe tuweereza ono mulamu ddala ebyaddala yatubeezezza wano. Katonda yatubeezezza wano. Naye nange nagamba okuva lwe basazaamu fayiro sigenda kuva mu nnyumba ya Mukama. Nja kuweereza Katonda, nja kujulira Katonda, ntegeeza abantu ba Katonda nti Katonda alokola ate awonya, ate awonyeza bwereere. Haleluya. Kakati abawala bonna be nali njagala bonna nga bamaze okufa ne mbala abawala nga 15 bonna nga baki bonna nga bafu. Ffe twakuba endongo. Omusajja wa Katonda agambye nti weebaze ekyo Katonda kye yali akolera ekinene ky'amaanyi. Ffe twakuba endongo. Ffe twakuba endongo. Afirigo ani eyo naye Entebbe Lido ffe twazigulawo. Lido Beach ffe twazigulawo. Nga tukuba endongo obudde okuziba ate nga tulina ssente. Ne tulaba abantu be bafa. Omuntu n'osusula naye ekiro kya leero enkya n'afa. N'okwata omulala n'obeera ku kyalo nga gwe sseggwanga ey'abannamwandu nga banno bonna baakola ki nga baafa. Naye waliwo ekisa kya Katonda kyagirira abantu nga tosasudde wadde 10 ekyo. Bwe naakugamba nkutalizza nkuleseewo ogenda otegeeza abantu bange nti ndokola ate mponya. Nze nasalawo ngende ngweddayivu ekiyira wali amazzi we gatokotera ennyo bali nnondera Misiri kwe kwali okuteesa kwange.
ogwe dive ekiyira ngwe daivu mu kiyira gantwale banondere Misiri sijja kufanga bano baleme kuziika mu Uganda baleme kunziika mu Uganda bakuziike Egypt haleluya nakoma mbiko ku transport y'obwerere nakoma mbiko ne malo kukyama mwawo mubani nyombu kipa za bia 2 ate nenkyusa nasibira kubayita mu ndongo bensula no mu ndongo ne kayinta biroza mulali mazo okuyingira mu bino ebya local defense ng'emmundu z'entebe zonna nzenzi kuuma nga ndi wa security wakabi akati abanyala be bali bagenda e Rwanda ne ngamba naye bano tebandeka omugezi agenda nabo nakuba emmundu nenfunira eyo essasi gyegiririndiira oba bino bigaali kagende nkole ki nkube emmundu e Rwanda balinkubira eyo nfendu wone bane betwagenda nabo bonna baafa nga ndaba bwendi bemwala genda nabo wa e Rwanda nakube emmundu e Rwanda abantu ne bafa nga ndaba bwendi eryanga erinziza lyabulayo gwe waliwo Katonda nze gwe nalaba nenjagala babuulire mu maaso eyo ngeri si gye nawulamu siriimu. Dokita Mulamba yali muzungu mu Ngereza ye yakebera omusaayi gwange bakebere buno bu CD4 nga obusigadde mu mubiri basobole okumpa eddagala kubanga yali azze kola research lwaki abalwadde ba siriimu bafuna nnyo pneumonia kyekyali kimulese Dr. French okuva London. Kakati n'agamba ne bamugamba nti ono omusajja yalwala TB emirundi ena n'agamba nti ono muli nnyo omusomerako naye tumale okukebera asigaza CD meka mu mubiri CD4 zasigaza mu mubiri oba esobola okuwanirira eddagala kati omusayi gwange ne bagutwala mu kyuma bakebere CD4 zensigazza ekyamutiisa era ekyamwewunyisa okusobola okusazaamu fayiro yange basanga nina Luwenda mwana nze nali nfaana nga skeleton nga n'omufu mpita mufu. Omuzungu n'agamba tekisoboka ono okuba nga alina Luwenda mwana fayiro takyali mulwadde waffe agende okuva ono olwaleero ndi mulamu ne bwokabira olwaleero ndi negative era yena gye mbulira enjiri eyo banjinya baga nti ate tumale okukebera wali gye nali mugundi ekibiina bakiyita keya nali mbabuulira enjiri nembaga n'abantu bano beetaga Katonda tumale obbasabira ne bagamba naye abalokole mweyogezayo leeta omusaayi tukugyeko omusaayi konze nga ndi negative bwe bamuyita Katonda akawungezi kayo mbasabira wabewo omuntu awonyezebwa mu linnya lya Yesu. Katonda alina amaanyi mumukubireko mu ngalo. Atannatuuka kufa tafa tayimu yo kufa nga tonnatuuka tofa naye ate atuuse okufa n'akasekonda kamutta abo ne bagamba nti asikonda sibana badde akasekonda bannanga akasekonda bagenda okudayogira nga ali ali kiki ekimuze nti kasekonda naye omusajja nannyonnyola bino byonna naye bwokyalina engalo nga zikola tuzikubire Yesu zinoge. Naye wulira abaana b'abantu kye twabeerera wangi ng'omaze okuyitamu ebyo byonna n'obuusabuusa Katonda olwa renti busente za renti ziruddeyo ne bakusanga ekitengo kikutte pulesa nga zikulinnye butonnafuna sente za renti ng'oyagala kuva ku Yesu twalaba ne bakusangana nga bakubanja $1,000,000 ng'okankana ebigere n'ekulinnyisa pressure sitaani kyakola genda mu kitabo bakiyita Bassekabaka ekisooka gye ngenda okwogera ebigambo ebigitagenda kuba bingi. Bassekabaka ekisooka 19. Awo Akabu n'abuulira Yezeberi byonna Eriya bye yakola era bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Awo Yezeberi n'atumira Eriya omubaka ng'ayogera nti bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo bwe sirifuula bulamu bwo okuba ng'obulamu bwabo bw'omu ku bo enkya bwe bulibanga kampegaano. Awo bwe yalaba ekyo n'agolokoka n'agenda olw'obulamu bwe n'ajja e Beruseba ekya Yuda
n'alekayo omuddu we, naye ye yennyini n'atambula olugendo olw'olunaku olumu mu ddungu, n'ajja n'atuula wansi w'omwoloola ne yeesabira okufa, n'ayogera nti, kinaamala, kaakano ayi Mukama, nzigyako obulamu bwange, kubanga sisinga bajjajjange obulungi. N'agalamira ne yeebaka wansi w'omwoloola. Kale laba, malayika n'amukomako n'amugamba nti, golokoka olye. N'atunula, kale laba, omugaati nga guli awali omutwe gwe ogwokeddwa ku manda, n'akasumbi ak'amazzi, n'alya, n'anywa, n'agalamira nate. Malayika wa Mukama n'ajja nate omulundi ogwokubiri, n'amukomako n'ayogera nti, golokoka olye, kubanga olugendo lukuyinza obunene. N'agolokoka, n'alya, n'anywa, n'atambula mu maanyi ag'emmere eyo ennaku 40 emisana n'ekiro, n'atuuka e Kolebu, olusozi lwa Katonda. N'atuukayo n'ayingira mu mpuku, n'asula omwo. Kale laba, ekigambo kya Mukama ne kimujjira, n'amugamba nti, okola ki wano Eriya? Kola ki wano? N'ayogera nti, nkwatiddwa obujja bungi ku lwa Mukama Katonda ow'eggye, kubanga abaana ba Isirayiri balese endagaano yo, basudde ebyoto byo, era basse bannabbi bo n'ekitala. Nange nze nzekka, nze nsigaddewo n'obulamu bwange, bannoonya okubuggyawo. N'ayogera nti, fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso ga Mukama. Kale laba, Mukama n'ayitawo, embuyaga nnyingi ez'amaanyi ne zimenya ensozi, ne zaasa enjazi mu maaso ga Mukama, naye Mukama nga tali mu mbuyaga. Ne bw'osooka n'okomaawo. Amiina. Twagadde bwagaza abatasomangawo bategere gye byatandikira ne gye byaggweera. Obubaka bwe ngenda okubuulira bwangu nnyo, n'omutwe gwe mbuwadde mwangu nnyo. Njagala kwogera ku kikutawaanya. Ekikola ki? Ekikutawaanya kye ngenda okwogerako. Ngambye lwe yakulinaanye nti leero omulabirizi ayagala kwogera kikutawaanya. Oyo gw'olaba gw'otudde olinaanye alina ekimutawaanya. Kati ekikutawaanya kye ngenda okwogerako, ate era mmenye baakabooni yaakyo mu linnya erya Yesu. Ekikutawaanya si lwakuba nti ebikulwanyisa olwaleero by'amaanyi nnyo okusinga ku ebyo byali bikulwanyisizaako. Si lwakuba nti waliwo omulabe omupya gw'otayaŋŋangangako bukyobaawo. Si lwakuba nti olutalo lw'olimu lunene okusinga ku ezo wali olwanyi. Si lwakuba nti embeera yo nnene okusinga ku zaali zikulumbye. Kati sooka owulire byono byayogedde. Ekikutawaanya kiri eki? Kwerabira Katonda bye yali akkoledde. Kwerabira ntalo ze wali owangudde. Kwerabira buwanguzi bwo obwajjo. Singa ojjukira victory ya jjo, singa ojjukira obuwanguzi bwa jjo, byolimu olwaliro ate byo bisoboka nnyo mu linnya lya Yesu. Naye obwerabize bubi nnyo. Sooka olabe omusajja gwe twogerako wano, Eriya. Singa oddamu emabega katono, omusumba ono atusomedde gy'ataasomye. Olugendo lwa 39 lukulaga obungi bw'entalo omwami ono ezi yali amaze okulwana. Olwa 39 mu ssuula eno endala 18. Eriya yakuŋŋaanya eggwanga lya Isirayiri lyonna nga ne kabaka amutadde wali. Kabaka bba wa Yezeberi yamuddusaako emisinde ng'Eriya yaddusa kabaka. Eriya yattako bannabbi ba Bayaali 450 n'aba Basera 4
muntu ogwo nga tewali amuyambyeko. 85 banabbi ba Baali bonna kalasi mu kiwonvu n'ayolesa amaanyi ag'ekitalo. Ono Eriya gwe twogerako gwe tuva okusomako yayitako omuliro ne guva mu ggulu. Omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya. Ate si mulundi gumu. Bwe yali tanagenda ku lusozi mu competition gye baategeka ey'okulaga power, ey'okulaga nti Katonda we ye Katonda. Gavumenti eya Akabu eyali yajeemera Katonda yamutumira nga bakya negotiatinga naye, ne bamutumira delegation mugende mwogereko naye, ne bajja 50 n'ababuza muvaawa ndi mu gavumenti kola ki, muze kola ki, tuze kwogerako naawe. Naga mmwe abajeemu abasamira abajeemera Katonda, fire! Omuliro ne guva ggulu, bonna ne gubookya ne bagwa wali. Ne bazzaayo lipooti abaalengera ne bagamba bonna nga bwe mbadde mbatumye abookeza nti ani, nti Eriya. Abookesa ki? Nti fire. Fire evaawa mu ggulu. Gavumenti nega nti ono omusajja ng'asaaga, mutumeeyo abalala. Ne batuma abalala, ne bajja nga bawaze, ne bagamba ssebo tubazese kwogera naawe ku byaki, twagala kuteesa ne gavumenti kubanga munange twawulidde nti abantu be basise okuweereza ababookeza. Naga mwe muvaawa ne mu gavumenti. Gavumenti kintu eya Akabu eyajeemera Katonda, abali mu kusamira, muze kuteesa nange fire! Omuliro ne guva mu ggulu nga yalinga yagunyiga, ng'alinga alina limooti yaagwo. Gwe weetagamu omuliro ogwo mu linnya erya Yesu. Ng'alinga alina limooti olwagamanga nti fire! Ne guva mu ggulu ne gubookya, tebaavaawo. Yayokya ebibinja 3 50 ng'akwokya. Eriya ng'akwokya nga takwebuuziza nako n'okalanga oluku. Ngezaako okulaga ekika kya anointing mwe yali atambulira. Bwe yakoowa obbokya kyeyava abuuza ekibuuzo nti mulituusawa okutaaganaaga. N'abagamba nti obanga Baali ye Katonda gwe bamuweereza, obanga Katonda ye Katonda, muweereze Katonda. Kabaka n'atandika okwegayirira. Naga ndi ssebo, ffe bano bannabbi ba Baali, omanyi mukyala wange gwe nawasa, mukazi mu Misiri mukaafiiri, ye yaleeta wano obusamize. Naye tuli confused. Nsinange simanyi oba be batuufu oba gwe mutuufu. Naye gwe tulage, bw'oba gwe mutuufu tugoberere Katonda wo. Eriya naga ndi kati mwategedde olina bannabbi nga bameka ba Baali nti 5. Ate ababba Asera nti 4. Naga batwale ku lusozi Kalumeeri, tuzimbe ebyoto, buli omu ateekewo ente ye, tukoowole omuliro. Katonda anaayanukula n'omuliro nga ye Katonda, era gwe munaasinza. Sitoli mugimanyi, saagala gigendamu. Ne bagenda ku lusozi ne bazimba ebyoto. Bannabbi ba Baali ne bazimba ekyabwe, ne Eriya n'azimba ekikye. Ku nkomerero abasajja ne bayita Katonda bwe n'agaana okujja. Eriya n'ayita owuwe n'ayanukuza muliro, n'ayokya ssaddaaka yonna gye baali bamaze okuyiira amazzi yonna. Katonda we Eriya n'ayanukula n'omuliro. Kabaka n'afunamu akamunyeenya. Kabaka n'afunamu akategeera nti owaayi, Katonda w'omulokole ono gwe bayita Eriya alabika ye Katonda. Omanyi kankubuulire, ekizibu tikiri ku bakabaka, ekizibu kiri ku ffe. Bo basajja battu bali so vulnerable nti essaawa ina bwabawo ekiba confusinga, baba confusinga. Twogera waliwo n'abalala aboogera, twogera n'abasamize boogera, twogera n'ekibwetera ayogera, twogera n'ebishaka ayogera, twogera n'ow'obusobozi ayogera. Ekiseera kituuse Katonda w'abalokole, Katonda w'abakatonda, Katonda yatonda eggulu n'ensi aveeyo yeeyoleke nti ye Katonda. Bakabaka si be baliko obuzibu, gw'olina okukoola Katonda olage towuwo ye Katonda. Ngambako nti amiina. Bonna bwe bamala okuswala nga Katonda bw'aganya okwanukula, Eriya nga tewali n'amuyambyeko, bonna n'abaserengesa mu kiwonvu n'abalaga faya 85 n'abasaanyaawo. Oyo Eriya
ebyo bye biri mu background ya story gy'osomye. Ebyo bwe buwanguzi bwe yatambula nabwo. Ebyo ge mafuta mwe yatambulira. Ebyo mu ebyo Katonda mwe yeeragira nti ayita naye. Mu ebyo Katonda mwe yalagira nti amuli kumpi nnyo. Katonda yamukakasa nti bw'aba ayise ng'akoowodde amwanukula mangu. Naye maama olumbe lw'okwerabira. Olumbe lwaki? Olumbe lw'okwerabira. Oyo neighbor golaba talina kimutawaanya nnyo. Obulwadde bw'obwerabize. Okwerabira Katonda bye yali akoze. Okwerabira obuwanguzi bw'eggulo. Okwerabira obujulizi bwo. Okwerabira amaanyi mu wali otambulidde. Okwerabira Katonda bye wali olabyeko ng'akola. Obutajjukira bujulizi bwo nakyo kikkuba kati. Gundi gwe wali owadde ku bujulizi. Wali owadde ku bujulizi gwe. Abaabuulira ne bawuniikirira. Naye obwerabize. Obwerabize kye bukola kye kiriwa. Tunulira essuula y'e19 olunyiri olusooka. Omusajja amaze okutambulira mu maanyi ago gonna ge nnyonnyodde mu byamagero, ebyewuunyo, ebyekitalo, ebyamahano, byonna bye yakola. Olw'e19 lugamba. Essuula y'e19 olunyiri olusooka lugambye. Awo Akabu n'abuulira Yezeberi. Yezeberi ye mukazi wa Akabu. Akabu n'abuulira Yezeberi byonna Eriya bye yakola. Era nga bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Wangi? Awo Yezeberi n'atumira Eriya n'okujja teyajja. N'okujja teyajja. Ono omusajja gw'atumira ye yayokya 5. N'ayokya 5. N'ayokya 5. N'ayokya 85 gwe batumira. Bwerabize bubi. Oyo naye bamutumira. Oyo naye bamutumira n'akankana. Oyo naye bamutumira neerabire kye yakoze eggulo. Neewulira ekyaliwo. Akabu n'atwala amawulire n'agamba nti maama mukyala wange Yezeberi omusajja gwe bayita Eriya tasaaga. N'amuga ki ekibaddewo? N'agamba nti kozi obadde olina bannabbi bameka be waleeta okuva ewammwe e Misiri nti 85 nyinawo ababba Sera 4 n'ababba Yaali 405 security egguluggulu. N'agamba nti bonna we twogerera abookeza toyina kintu. Ne Lubale yenna amwokerezaako. Ate yasoose kwokya aba gavumenti delegation 150 bookye. Kye tulabye ku lusozi e Kalumeeri tetukirabanga. Omusajja ayita muliro ne guva waggulu okwokya saddaaka. Nange nze kennyini olaba nzize wano nzize kakaaba. Aŋŋambye nziruke mangu ŋŋende eka enkuba egenda kutonnya. Ebadde maze emyaka 3 n'ekitundu nga tetonnya. Agambye etonnya lwaleero togiraba ye etandise okuvaamu obuto. Akabu baba bamuwa caayi bwe bati. N'agamba Yezeberi naye okyali awo omusajja abannabbi abookeza. Yezeberi n'ayogera ebigambo bino. Biriwa bino. Awo Akabu n'abuulira Yezeberi byonna Eriya bye yakola nga bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Olwokubiri awo Yezeberi n'atumira Eriya. Oba yamuweereza ka text message, oba yamuweereza ka WhatsApp kuba teyajja, oba yawandika ka nooti, oba yatuma kaana kawala, oba yatuma ani, tewali amanyi. Naye yatuma. Weegenderezanga nnyo obubaka Setaani bw'akutumira. Weegenderezanga. Obubaka obumu Setaani bw'atuma bujjirako dayimooni y'okutya. N'osoma busoma ekintu n'owunga. Ne bakuleetera ekibaluwa kivudde wa looya n'owunga. Naye nga tewali owanguddeko ebinene. Wangi? Wali ebaluwa emu ebijja nga bijiddeko entiisa. Ebbaluwa zitambuliza ddala dayimooni y'okutya. Ogisoma n'owunga.
era nze nagamba omuntu omu nimugamba nze amabaluwa agamu sigapaperako nga ngasoma. Ebbaluwa bwe ngisoma bwenti nze okutegeera ebbaluwa obulungi kasiteba nga eva mu biwoofiisi ebyo byalo yamanya mu ikooti manya biki ngisoma emirundi ena okugitegeera. Okusooka mpita mu buyisi bwenti ndaba mitwe. Nyina okusoma nga ngaadinga sipiriti yange, nyina okusoma nga negaadinga. Tewateka kubaawo kadayimooni kakutya konna akajjidde ku bbaluwa akabuuka ne kayingira mu mutima gwange, sikikola. Issue, wulira, issue tikuba kusoma. I have to guard myself. Nyina okwegaadinga. Bino mbw abasawo bagenda kubulira ebivudde manya mukeberako bakukebedde. Gamba tobyogera lumu, yogera mpola mpola. Ate bwe gandi sirika ng'okola otya? Ng'osirika. Bwe gatunaddamu enkya, tonyingizaamu dayimooni yo ya ntiisa. Ebibaluwa ebimu, ebiwandiiko ebimu bijjirako omuzimu ogw'okutya. Tomala gambikirabikira ngo ntiisa. Bwe mba sirirede tobika, lindako. Onombikira edda. Kubanga nyina okugaadinga emmeeme yange. Ebigambo bibanga sasi. Ebigambo biringa masasi. Bipenetrating omutima gwo. Bano bonna abantu bemuwulira nti shooko yamukubye. Shooko eyita mu bigambo by'owulidde. Shooko n'ekkuba n'ogweri. Nibaga nti alambadde. Kama yebazi. Olina okugaadinganga omutima gwo. Olina okugaadinganga obulamu bwo. Tomalanga gawuliza buli kiwulire. Tomalanga gawuliza bye boogera. Abamu abantu ababika bazibu. Abamu ababika. Olwogera ni ngenze mubikira. Omwoyo ogw'okufa n'ogw'entiisa ne gumwambala ajja nagwo. Ate abantu banyumirwa nga akubikira. Banyumirwa. Ava gy'avudde ng'ekimulese kubikira. Alabe bw'onooli yakitinga. Talabanga ku maziga ga mulokole. Averi nga gandi mulokole bamuwaana kunono kangende mubikire. Abadde ye panka mbu abalokole tebakaaba. Kangende mubikire. Ekyo nakira bali nafiirwa taata wange. Twalina mu meeting. Olina averi kojjange. Nga tajjangako na ku kkanisa y'abalokole. Bulijja mpakanyiza eri mu dduuka gye tukolera. Amawulire bwe yagafuna nti taata afudde. Ne bamugamba nti ali wali mu meeting. Wangi? N'alyoka ajja ng'abuze ne nga nti kojjanga ono atajjangako ku kyaki y'abalokole. Leero kiki? Ng'ajja atambula ajja yanguyiriza. Ne neekuŋŋaanya ne nga nti ono nno. Wangi? Ono nno. Alina amawulire amabi g'aleese. Ekyewunyisa amawulire agaleese naye nga ze n'ekiri n'ekigamba njagala kulaba mulokole bw'ali yakitinga. Ne muganda kojja ate kiki ulyotani gyetuli naga taata waafudde. Simanyawulira taata waafudde. Nantunuulira ati ne muganda afudde nti obitegedde ddi? Tiiro babireese wali ku dduuka. Nimuga nti okay, kale kamalirize meeting eno gye ndimu nja kujjayo. Nimulaba awunga bw'ati. N'awunga nga takitegeera n'awunga. Naga abalokole nga baakula bulala. Omuntu ne mubikira naga nti amale meeting. Nimuga nti kamale meeting. Ekyo nakyetondamu kuva dda kinduddemu. Kati kye kyenjogera. Kya myaka kumpi 25 nga nakizimba mu nda yange. Kiri muli munda. Omwoyo omutukuvu yakimpa. Tomala gantiisa, tomala galyogera bintu bintiisa. Okutya muzimu gwennyini ogwa ddala ate gutta. Tonategera byenjogera. Okutya ku buli kintu kyonna ekiri kulumba mu dduuniya muno. Ku buli ekiri kulumba. Wangi? Buli lutalo lwonna Setaani lwali kulumbisa. Omuzimu ogusooka ku front line baguyita fear.
obaddeyo byenjogedde biwulidde nkudiramu buli kyonna sitaani kyali kulumbisa omuzimu ogusookayo mu maaso gwasoosaayo baguyita fiya gwe gusookayo gwe gukulemberamu gwe gumenya enzigi ne guggulira emizimu emirala gyonna ne giyingira era bw'obanga osobola okusakisidingako ogwo omuzimu n'ogulemesa okuyingira emirala ojja gikuba bw'okuba fiya kasita okuba fiya dayimoni gye bayita fiya egyo emizimu emirala egisigaddewo egyawerekedde egivaako emabega ojja gikuba kambabulira amazima mugaagala musaba ne mutawewa kubanga musaba bubi bangi kumwe ekibamesa ebintu nga mugeze wa Katonda ne mubisaba n'abibamma bantu mwe temusiima bantu mwe mwerabira mangu bantu mwe mwemulugunya mangu bantu mwe ne mu ssaala zo zonna Katonda tawulirako ng'ojuliza bye yali akoze